Abalungi abali ku mukuto gwa Uganda ey'enkya ssaako n'Omunaala TV tubaaniriza nnyo era tubalamusaako. Ne tuweebaza gyonna gye mutuusizzaako engalo amakya gano ogw'olwaleero ekiro kino eky'olwaleero emisana ga leero okusinziira mu ggwanga Uganda, Kenya, Sudan, Bahrain, Jordan, Canada, German, Sweden, abali Abu Dhabi, abali United Arab Emirates, abali mu nsi yonna. Abagoberera emikutu gino Uganda ey'enkya n'Omunaala TV, nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala ne muganda wange Katumba Gerard muzzukulu wa Mugema. Nate mwebale kugoberera mikutu era tubeebaza bannaffe, mwebale kutuwa bubaka nammwe abatuwagira bannaffe mwebale. Ate tukomyewo buto nga bwe twalagira nti tujja kudda. Ekitukomezaawo si lugambo nga bannaffe abalala bwe bakola olugambo okusala ebigambo ku bantu abalala n'okukola videos oba programu ezitazimba bantu. Ate ffe mwanattu twakola ddu okunoonyereza ssaako n'okufeffetta amawulire ago gonna ge mwetaaga okumanya, ebintu bye mwetaaga okumanya by'ogwanidde okumanya. Tetugenda kwogera ky'oyagala kuwulira kuba oyinza okwagala okuwulira olwaleero ku kiki ky'onaalya. Naate tugenda kutegeeza nga tonnabeera ng'oyo yakyakulya, nga tonnabeera kubeera ng'oyo ya kintu kyonna. Sooka oteeke kino mu bwongo. Okunoonyereza kwe tukoze okututte eddala ebbanga eriwererako ddala tuzudde tufeffesse. Era ddala kituufu okunoonyereza ebivudde mu kunoonyereza mu kukwebera omusaayi ssaako n'okkuba empiso bituleese. Tegeeza maama, tegeeza taata, tegeeza jjajja, tegeeza kojja, abako, ab'eŋŋanda n'ab'emikwano, omukyala mutegeeze, omwami mutegeeze, abali ebunaayira bategeeze nti ebivudde mu kunoonyereza okwetooloola ekibuga Kampala ssaako n'eggwanga Uganda lyonna okusingira ddala ebbendobendo lya Buganda. Baaba nabakutte omuli ssaako n'okuziba bannayuganda amaaso, bakutte bendera, bakutte flag, bagenze mu maaso bakola omulimu project ey'okulaba nga baziba bannayuganda amaaso. Ojje weegendereze mu Kampala mwe musinga amasinzizo okusingira ddala amakanisa ag'abalokole, weebuuze lwaki. Mawanga agamu okutandikawo ekkanisa oyita mitenera mingi, bukwakulizo bungi, tebakugaana kusinza, tebakuganye kutendereza. Weebuuze lwaki. Genda e Rwanda. Episode z'olwaleero tuleetedde abo bennyini abaagala okutegeera ababadde bazibye mu butamanya. Gwe eyeefudde omuzibe tetukwetaaga wano era programu giveeko genda olw'ensonga weefudde muzibe. Tugenda kukubira torch mu ngeri abakulembeze bannakyemalira n'abo abaludde mu bukulembeze ku ssemazinga wa Africa obukodyo bwe bakozesa okukuumira abantu mu buwambe, mu busibe, ssaako n'okubeera nga tebategeera bigenda mu maaso mu ggwanga, tebabissaako mulaka, tebabiteekako na birowoozo. Lwa nsonga emu baakwata eddiini ne bagyefunza, enzikiriza ne bagyefunza. Buli munnaddiini ayogera bamulina, buli munnaddiini ow'amaanyi ali mu ttaano, ali mu ngalo zaabwe, akolera bo kwongera mu maaso kwenyweza mu bukulembeze. Bakola batya? Bukodyo ki bwe bakozesa? Lwaleero. Gw'abadde asinza Katonda, abadde awayo ekimu eky'ekkumi, abadde akola buli kimu owa zaka, genda mu maaso. Katonda eyakutonda mulamu era tukkiriza yasinga byonna. Teri muntu ssekinoma ajja kugamba nti alokolera awonya. Katonda byonna yabikola. Bannaffe Abayisiraamu tukkiririza mu Allah era tukimanyi byonna yabikola, yagaba empeera, yajjawo era yasiima. Teri muntu ssekinoomu wabula bano bakozesebwa okugenda mu maaso okufuna amannya, okuyitimuka oba populism, naye ng'ekigendererwa kyakukkirizisa bantu influence, okuinfluencinga abalala okubaziba amaaso. Mu ggwanga Uganda ng'ebbeeyi y'ebintu erinnye, ebbeeyi ya buli kimu yeekanamye, amafuta gali waggulu, omu yavuddeyo n'ategeeza ensi n'abagoberezi be ffe tusaba busabi.
ekibbattaka nga kigenda mu maaso mu ggwanga Buganda, mu nsi yonna ne mu ggwanga Uganda, ate tukuleetedde bannaddiini abamu nga be bali emabega bazita episodes. Uganda golokoka, Uganda zuukuka, Uganda va mu buwambe, Uganda gangamuka. Tukuleetedde munnaddiini aguze buli kimu okukimala mu region emu, agenze mu maaso ewakisa owuuyo buli kimu akigula, ebintu byabakubiddwa amasasi. Abamu bannaddiini, sina bannaddiini, munnaddiini omu. Yagenze mu maaso n'abigula. Emikutu Omunaala TV Katumba Gerald saako ne Uganda ey'enkya tukuleetedde bwino. Uganda va mu bukule, Uganda va mu buzibe, Uganda golokoka, Uganda zuukuka. Baana bangi bali waka tebasoma, bazadde bangi tebasobola kubeera nga baafoodinga nsimbi zibazaayo ku masomero, fiizi ali waggulu. Bannaddiini bangi balina amasomero naye ensimbi zaabuwanana. Beetoolodde kumpi buli kimu, amalwaliro abamu bagazimbye gaabuwanana, amasomero gaabuwanana, naye nga bagamba baliyowa myoyo. Naye nga abantu babasolooza ensimbi kumpi okubakaliza, ne babulwa n'ezizza abaana ku masomero, ne babulwa n'ezibazza ewaka transport abazzaayo, naye nga babagambye waayo buli ky'olina kiteeke wano. Obwavu ne bubayonka butaaba. What role has the religious leaders, or what role have the religious leaders played towards ebigenda maaso mu ggwanga Uganda? Ffe twasomera twakuguka bino byakunoonyereza saako n'okuzibula abantu, yadde nga bali mu kulembeze tebaagala muzibuke, tebaagala mubeere nga mwekyusa nga mutegeera, balina bakuumira mu buwambe. Zinaagenda okuwera ssaawa 2 mu ggwanga Uganda, gwali mu ggwanga lyonna ery'enjawulo eritali Uganda, kebera ku ssaawa yo settinga alarm, settinga East African Standard Time 8 PM wano mu ggwanga Uganda, okyuse mu ggwanga eryo. Alamu weenaavugira jangu ku mikutu Uganda ey'enkya n'Omunaala TV. Tulese episodes Uganda zuukuka, Uganda golokoka. Obukodyo bano bwe bakozesa obw'okukuumira mwami Museveni mu bukulembeze ssaako n'obukulembeze bonna, ogenda butegeera bannaddiini abamu, si bonna, abamu abaava edda ku mulamwa naye nga kye bakola kyakutinkiza abali mu bukulembeze, ensonga ssemasonga eziruma abantu, ebintu ebikosa abantu, ebintu ebikosa bannansi tebabifaako, naye nga kye bakola kutegeka crusade, overnight, lunch hour buli lunaku, mu kutula njegere na buli kimu, kubakuumira mu makanisa, kubakuumira buli wamu, naye ng'enjiri ey'okubazibula amaaso nti ettaka balitwala, obwavu bannaye bufuuse obwavu, batono ababyogerako. Lwaki? Tukuleetedde episodes z'otagwanidde kusubwa. Tetukugaana kutendereza Katonda, tetukugaana kusinza Katonda, kuba naffe tumukkiririzaamu era tumutendereza, ne tukuleetedde ba religious dealers abali emabega ew'okusiriwaza abantu, okubaziba amaaso n'okubaziba ekifu ku mutwe, obwongo bubeere nga tebukyakola naye nga bayisawo project kati baatandise n'okulanga Muhoozi project ku bituuti. Atolooza buludde olunaku lwaleero ssaawa 2 ez'ekiro eky'olwaleero, mwana totogwanidde kubisubwa mukutu gwa Uganda ey'enkya n'Omunaala TV. Tegeeza banno nti Katumba Gerald ow'Omunaala TV saako ne Moses Wamala Uganda ey'enkya bakubye bumale. Olyoke omanye abeekwese mu mikutu gy'amawulire nga bannaddiini naye ng'emikutu egyo bagikulira abatuufu bali mu buyinza, abamu bannamagye, abamu bantu b'amaanyi, abamu n'ensimbi bwe zisoloozebwa ziyina gye ziraga. Uganda ey'enkya, Omunaala TV, kw'oba obeera episodes
emu ku emu ze tukuleetera. Bakuumi ba Butiribiri, SFC, UPDF, Military Police, Majje ge gabakuuma abaffe bazza musango ki? Batujju si batujju. Tukuleetedde n'abamu abali mu Champions League oba abo abeewa ebifo eby'amaanyi nti bo be bakuba bannabbi b'obulimba bali waggulu nnyo be batuufu, naye nga gye bava bakolera muntu omu. Leero ate bwe tunamaliza za episode zino tugenda kuleetera ssente y'ekibi engeri gyewomoggoddemu oba engeri gy'edobonkanyizaamu eggwanga Uganda. Tegeeza banno lwaleero. Waayo ekisaanidde. Waayo ekisaanidde. Naye abantu nze njagala okuwa ekyokulabirako. Nabeere Kanani. Sijogerera bubi. Yes. Naye nze njogera what I observed and what I experienced. Nga mumala okusaba naye nga buli muntu awaddeyo amala okuwa ogenda okulaba wane emmotoka wezifulumira awo. Anko ogenda gayazo ntwaleko. Anko odda side za Wakiso. Anko odda side ng'omuntu talina transport yamujjaawo amutwala gayaza. Talina transport yamujjaawo amuzaayo Wakiso gye yavudde. Naye ng'ava kuwaayo si kibi okuwaayo. Yes. Bw'oba wazze n'omutwalo ng'omanyi okuddayo Wakiso batwalira 5. Lwaki towaddeeyo 5? Mujja kwevulunga mu bisooto. Ababola ababayivulunga mu bisooto asula mu kazigo ka mitwalo 10 landiroodi amubanja emyezi 4. Alina n'abaana. Akasaati kabadde alina n'akapale kabadde alina yeevulunze mu bisooto in the name of faith. Oli amulagidde oli agamba kitwale weevulunge avuga emmotoka ya milioni 4. Aguza amayumba ewakiso yonna agamazeewo. Aguza amayumba wanerungu gyagamazeewo. Ku ssente ze mumuwa gwe n'akasaati k'obadde olina k'obadde osigaziza okavulunze mu bisooto. Kyawandiikibwa mu Bayibuli nti okwevulunga mu bisooto mwoyo agenda kukkako. Nze bwe mba nyimiridde bwe nti tanzikkaako nga seddugaza nako bwe nti enkuba neebakuba omukisa gwa Mukama gugwo guzze oli agenda mu nkuba alina essuuti 5 nenga maze nebbanga myaka wakasuuti olina kamu wakagula ku kwanjula. Omanyi mu Uganda tuli mu kaseera kazibu nnyo bannayuganda boke batanda bakulaba. Yes. Mu mawanga gonna bannakyemalira kye bakola bateekawo embeera yonna ey'okubuguyaza abantu. Nakyemalira anoonya nkoze ntya okubuguyaza abantu nsobole okuba nga mpisaawo agendazi zange. Yes. Ng'abantu balina embeera gye batambuliramu etali ya short term wabula nga ya long term. Yeah. Kati olwaleero twesanze nti ekimu ku ebyo ebisinza okubuzaabuza bannayuganda be Bannaddini ge makanisa zenzikiriza. Batono nnyo aboogera ensonga nga bwe ziri. Batono nnyo aboogera ku nsonga eruma munnayuganda. Eruma omuntu owa bulijjo, eruma omuntu owa wansi. Era olaba abatono ennyo ababadde bavuddeyo ebiseera ebisinga betwenyumirizaamu nga omulinda nti okay Bishop gundi agenda kwogera ngenda yes. Ng'omulinda bulinzi bwoti katuulire. Olwaleero bayitibwa bagenzi. Bafudde mu ngeri eriko akabuuza. Bafudde mu ngeri eriko question mark. Nga n'olwaleero alipoota tezinnaba kufuluma. Naye nga bye muntu abadde ayimirira waggulu n'agaba bannanga obubbi mu gavumenti eno bususse. Abaali n'eddoboozi ly'amaanyi oyo bw'ayimirira awo Munnaddini yenna oba omusumba yenna ng'ekyamazima ayogera by'amazima. Bw'aba ayimiridde katuuti awo n'ayogera ensonga ng'ekwata ku muntu owa bulijjo aba akiikiridde bannayuganda miliyoni 46. Yes. Mbuulirayo bameka ayimirira wansi n'ayogera ku nsonga eziruma abantu aba wansi, okuwambibwa kw'abantu, okuttibwa kw'abantu, ebijambiya, abantu b'e Masaka baatemwatemwa ebijambiya. Yali Bishop Kaggwanga yavaayo n'ayimirirawo n'agamba bannange kino kisusse. He's no more. Bannaddini ba mirundi ebiri. Yes. Tulinamu ba religious leaders. Yes. Ne tubeeramu ne ba religious dealers. Oh. Kati ba religious leaders batono. Religious dealers bebanji. Okay. Bekweka mu kine ky'aba religious leaders. Nenga ba dealers. Wow. Uganda y'enkya